Okuva e Kampala twavuze kilomita 48 okutuuka ku kyalo Kampiringisa e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi. Munnange nno ffe mu kugenda twasuubidde okusanga ebikomera ebiwanvu ng'engumu ezikuumibwa obutiribiri olw'okuba twaze n'ekifaananyi nti ekifo kino kkomera ly'abaana abazzi b'emisango. Kyokka ekyatujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti ebizimbe biri mu kyangaala nga byazimbibwa mu mwaka gwa 1952. Ebibuuzo bye weebuuza naffe byatujjidde era mu kwogera n'abatwala ekifo kino bye twabatuukirizzaako naawe by'ogenda okumanya. Kampiringisa National Rehabilitation Center ky'ekifo kyokka mu ggwanga omukuumibwa abaana abali wansi w'emyaka 18 abasingisiddwa emisango egy'enjawulo abasinga lye bayita ekkomera ly'abaana. Nga tutuuse wano twasisinkanye akulira ekifo kino Teopista Mutoro. Ono wano yakamalawo emyaka 8 nga yava Fort Portal ng'agamba abakulu okumulonda baliko bye basinziirako. Nakolerako e Fort Portal remand home nali ekkomera ly'abaana abazze emisango. Nenkolayo nga office in charge from 2009 2018 mu February. Government yali interesting ekifo kino because they looked into my capacity. Balaba nti no nsobola. Because at first my place was a model institution. Ndowooza nakola bulungi ne minister nelaba nti nina capacity nsobola okujja nenkulembera ekifo kino. Mutolo alutuviiridde ku ntono lwaki Kampiringisa yazimbibwa era kiki ekyali ekigendererwa. Ekifo kino kyatandika mu 1952. Kitegeeza kiruddewo nnyo. Ate ekifo kino kyagazeetingwa mainly to okulabirira abaana abazze emisango bavudde ebitundu ebitali bimu. Obadde okimanyi nti mu ntandikwa wano waalina kukuumirwawo baana ba bulenzi bokka? The girls were taken to Fort Portal remand home because it was a Fort Portal girls approved school and remand home. So this institution by that time was meant to be for boys only. But with time, in 1996, the Children's Statute came into force and transformed it into a rehabilitation center status. So it started taking care of both boys and girls. Kyokka si buli mwana nti alina kuleetebwa wano okuggyako abo bokka kooti beesindiseeyo okukola ekibonerezo kyabwe oluvannyuma lwa limanda gy'abadde omulamuzi ng'amaze okumusalira. Ate poliisi eprosesinga emisango gyabwe ne bagenda mu kooti. Baba mu kooti babateekako mu remand home okulaba nti of course babeera bakyali ba suspects. Bwe baba bavudde mu remand home ng'ekiseera kituuse kooti zituula ne zibasalira emisango. Kati abo ababa basaliddwa emisango nga balina okudaabirizibwa babaleeta wano e Kampiringisa. Ng'atuuse wano bingi ebitunuulirwa okukakasa nti ddala amalako ekibonerezo kye. Some of the documents which are required, we have a court order, we have Form 24, then we have social inquiry report. Form 24, that one comes from the court, then court order comes from the court. Form 24, it comes from the police section. Social inquiry, it comes from the probationer's office. As long as all those documents are availed, of course, that child qualified to be admitted in the Kampiringisa National Rehabilitation Center. Olw'okuba nti kino ekifo kiri kimu kyokka mu ggwanga twagadde okumanya misango ki abaana gye babeera bazizza kooti eryoke basindike wano. Tulina abaana okuva ku myaka 12 okutuuka ku 17. Ate abaana abo emisango gye bakola eri rangingako emisango eminene n'emitono. Olina okigamba nti abalala babba, walimu abatta abantu, waliwo abakozesa eryanyi okubba, waliwo abamenya amayumba n'amaduuka na buli kimu n'amamotoka na buli kimu. Emisango gyonna nga bw'ogimanyi abakulu gye batera okukola. Kati abaana abo emisango gyabo babawa ebibonerezo okuva ku myezi 3 okutuuka ku myaka 3. Waliwo emisango abaana gye bakola wabula nga batumwa abantu bakulu. Kati bwe bamala bateeka mu kizibu at times abakulu badduka ne bakwata abaana abato. Oba baba bakutte bonna abakulu baba sentensingira mu kooti
mu kooti ne bateeka makomera ag'abakulu. Atubuulidde bye basooka okukola mu myezi 3 egisooka ng'abaana bano baakaleetebwa okusobola okubawa essuubi. Court order ye omwana gy'aba agiddeko eweebwa house master avunaanyizibwa kwejja emyaka. Kati house master oyo yaba afuse omuzadde we asookerwako ddala wano eno nti gundi yazze aba alina okumuyisaamu ebyenjawulo okwongera ku biri okumuzaawo obulamu bwe kyabadde asuubira okutya kwonna kwabadde nabwo nekugenda kukola ki okumugwamu mpolampola. We twatandikidde twakulaza ekifo kino nti tekirina kikomera okubuulirirwa abaana bano kwe bafuna mu myezi gino 3 gibakkakkanya kale nga tebasobola kutoloka. Tumwetegereza okumala emyezi 3 ng'ali mu rehabilitation process. Kati ng'okumwebaza nga tumaze okukakasa nti omwana ono ajja kukola bulungi mu ggwanga. Tumugezese agende ku primary school amikisinge n'ab'omu community. N'ensonga endala amateeka mu nsi yonna agalera eddembe ly'abaana tekakkiriza baana kukuumirwa mu mbeera eyo. Ate n'ebiwandiiko byaffe mu Children's Act ebitabo ebirabirira obulamu bw'abaana abali wano tebikkiriza abaana obbasibira munda to be incarcerated. So abaana balina okufiiringa that kind of moving from one level to the other. Abaana nga bukka bawulire nti an environment nungi okubeeramu era n'okweddamu obwongo bwabwe. Kampiringisa National Rehabilitation Center eddukanyizibwa wansi wa Ministry y'ekikula ky'abantu wamu n'obuyambi okuva mu bitongole binnakyewa. Mu kiseera kino erina abaana 289 nga kuno kuliko abawala 9. Bonna baweebwa ebibonerezo bye bimu okusinziira ku musango. Twayogeddeko n'abaana bano ne batubuulira engeri gye bafundikiramu nga bali mu kifo kino n'engeri gye basobodde okukyukamu ebyo nno by'obolinda mu mboozi yaffe ey'olunaku olw'enkya. Jocylynne Nakibuule agafeeyo ku Spark TV.